okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulungi atwagala tukwaniriza nate enkyene ennungi ey'olwaleero. Twagala okwebaza Katonda kubanga ate ne bunaabukeesezza ffe baani bakkiriza okulaba enkyene ennungi ey'olwaleero. Ekiseera ekya puroguramu yaffe ennungi, puroguramu yaffe eŋŋanzi, ensulo ey'ekyenkya. Ensulo ey'enkya. Twagala okwebaza okusobola kubanga osobodde okutwegattako, osobodde okukeera naffe. Amagoba amangi kwe kumalira obudde mu kigambo kya Mukama. Njagala okukakasa nti toyonoonye budde, totutte ebiseera, naye okoze okusalawo okusingako okubeera okulungi. Kakati munnakyawumuddemu. Kyandibadde kya nsonga n'omukoona akazuukuke ajja tetugabanire wamu okuva mu kigambo kya Katonda. Ate bwe tunaavaawo tulyoke tufulume tugende n'omukisa gwe okutandika emirimu gyaffe egy'olunaku olwaleero. Nsanyusa okubeera naawe enkyene ennungi. Nate erinnya Luwaga Samusoni ni muweereza wa Kristo ng'omukadde mu kkanisa eya Seventh-day Adventist Church Mount Zion nga tuli ttabi ku kkanisa eya SDA Kampala Central Church. Nate tugenda okugabana okuva mu kigambo kya Katonda enkyene ennungi olwaleero nga tulina ekyokuyiga. Olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti okwewandiisa mu magye. Singa ojjukira bulungi olweggulo twewandiisiza mu ssomero ne tulaba essomero lya Katonda, ne tulaba Katonda process gy'ayitamu okutuyigiriza, okutubangula, okutugunjula n'okutuwa ebyo ebinaatuyamba mu kukola omulimu guno gwe yatutuma okukola. Kaakati twamaze okuyigirizibwa eggulo, twamaze okugunjulibwa eggulo, era twamaze okutegeera engeri gye tunaakola ebintu byaffe. Kaakano y'essaawa ate olwaleero twewandiise okugenda okutandika okukola omulimu, okwewandiisa mu magye. Katwebaze. Katonda affe, Taata waffe omulungi atwagala, twagala okwebaza nate olw'enkyene ennungi ey'olwaleero gy'otuwadde. Omukisa gubadde gwaffe, kuba bangi bannaffe bawummudde beebase okuyita mu kiro. Bangi bannaffe bagonvu bali ku bitanda mu malwaliro ne mu maka gaabwe. Abalala olw'embeera ezitali zimu oba ndala. Obulamu tebweyagala Taata, naye ffe otuwadde omukisa okukeera enkyene ennungi olwaleero era nga tuli mu kweteekateeka okufuluma ate okugenda ku mirimu gyaffe okuweereza. Mu ngeri enjawulo tukwebaza olw'ekiseera kino kyewatuwa, tukwebaza olwa 3ABN TV yaffe eno ennungi, olw'ekirowoozo ekyafunibwa ky'olunaku nga lunaatandika abooluganda kabatandikire mu ggwe ne bateekawo puroguramu eno ennungi. Twagala ogikwebaliza. Kaakano tugenda okubikkola okuyiga okuva mu kitabo kyo. Tusaba ojje otuyigirize, otusomese ku lw'obuyinza bw'omwana wa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Tugenda okubikkula mu kitabo ekya Samwiri ekyokubiri. Samwiri ekyokubiri essula ya 5. Samwiri ekyokubiri essula ya 5 tujja kusoma akanyiriri aka 24. Samwiri 5:24. Era agamba bw'ati nti awo bw'onaawulira enswagiro ku masanso g'emitugunda n'olyoka obalumba, kubanga nze Mukama n'aba nkulembeddemu okuwangula eggye ly'Abafirisuuti. Mukama atuwa ekisuubizo ekyo olunaku olwaleero. Kakati eggulo twayogedde ku kusomesebwa kuno, okuyingira essomero lya Mukama, okwewandiisa okubeera abayizi mu ssomero lya Mukama. Era olunaku olw'eggulo twavuddemu nga tugraduatinze munnange, tumaze okukola ki? Tumaze okuyiga. Kaakano bw'omala okuyiga bw'otambulako n'ogenda mu nsi z'abannaffe endala, balina ekintu kye bakola gye bayita military service.
nti omwana bw'amala okusoma oba amaze college oba amaze high school alina omwaka mulamba gw'atwala ng'ali mu kye tuyita military service ng'agenza okuweereza eggwanga lye mu magye. Wane waffe ndowooza tekiriiwo bulungi nnyo oba ne bwe kibeerawo si kya buwaze, naye walala munnange etteeka limanyikiddwa kasita omala college olina okugenda n'okola ki, n'osooka oweereza waakiri omwaka gumu okukola military service. Abaana bano bagenda nga buli omu alinako ekyenjawulo ky'alina, alinako obukugu obw'enjawulo bw'agenda okugatta ku ggye eryo, oba nga alina obukugu obw'enjawulo bw'agenda okukola ki, bw'agenda okuyiga mu kifo ekyo gy'aba agenza okukola. Kakano naffe nga tumaze okuyiga nga bwe twayize eggulo, tuyize kye tulina okukola, tuyize ekitusuubirwamu, tuyize bwe tulina okweyisa ng'Abakristaayo. Kaakano tuwandiikibwa okugenda mu ggye erya Kristo. Eggye tumanyi amagye gakwatagana na kulwana ntalo oba okukuuma eggwanga lyago. Eggye ya line of defense ensi gy'erina, buli nsi yonna yeesiga ggye lyayo. Bw'otunuulira wano ewaffe bwe tubeera tusoma budget, lunaku nga bakama baffe basoma budget, owulira nti amagye ge gasinza ki budget ennene. Teri kitongole kirala kifuna budget nga y'amagye geekola ki geefuna. Owulira nti amagye galina gye bayita classified expenditure, go gasobola okusaasaanya nga tewali agakoze eki agabuuzizza oba nga tegalina gwe gannyonnyodde ku biki bye gakoze eki bigasaasaanyiza olw'obukulu bwaki bw'amagye. Kakati ffe tuli magye ga Kristo, tuli ggye lya Kristo. Tumaze okusoma, kakati tuyingidde obuweereza. Tukimanyi bulungi nti oluvannyuma lw'okugwa kw'omubi Sitaani, oluvannyuma olutalo olunene bwe lutandika ne wajjawo kampusi bbiri, kampu eya Sitaani ne kampu eya Katonda, kampu eya Kristo. Kaati gwe nange oli musirikale mu ggye erimu ku magye ag'abiri. Naye olwo saagala kufa nnyo ku basirikale abali mu ggye liri erya Sitaani, kubanga eryo terinkwatako. Njagala okwogera ku basirikale abali mu ggye lino erya Katonda. Kubanga kwe kuyigirizibwa, kwe kutendekebwa kwe tukoze eki, kwe tufunye okubeera mu ggye lya Kristo. Emirundi egisinga bw'obeera mu magye, ndowooza olw'okubanga oba okwata emmundu, olina kugamba n'ennyambala gy'oyambaddemu oluusi ng'olaba oli wa kitalo nnyo. Emirundi egisinga abantu abali mu magye muno batera okulowooza nti oba b'amaanyi nnyo okusinga abali mu malwaliro. Njuke twagambye wiiki eno tugenda kutunulira ebintu ebisatu: essomero lya sabbiiti ng'eddwaliro, essomero lya sabbiiti ng'essomero, n'essomero lya sabbiiti nga amagye. Kakati bwe tubeera mu magye, bannaffe abali mu magye olumu bwe batunulira bali abali mu ddwaliro abazzeeyo okujjanjabibwa, awo bwe batunuulira abali mu ssomero abagenza okwongera okubangulwa, bate nga balaba ffe waakiri tuli yaddeko, ffe tuli bulungi okusinga oli omulala. Era tukiwulira nnyo mu kkanisa, bw'oba ofuddeyo nnyo okuwuliriza, nze waakiri oyo ate simutuuka, ate nze oyo musinga, ate nze oyo nkola ki? Kubanga olowooza nti wakola ki? Watuuka, olowooza wamalayo. Naye jjukira nti oluusi omuntu ono ali mu ddwaliro yali mu lutalo oluusi ye yali ne platoon commander, naye munnange mu lutalo akabenje gye kajjira, oba ne bamukuba essasi, oba n'amenyeko omukono, oba n'abaaki. Kati mu process eyo ate ng'alina okuddayo mu ddwaliro okukola ki? Okujjanjabibwa. Omuntu ali mu ssomero gw'olabanga atali wa kitalo nnyo nga ggwe, emirundi egisinga
naye yali musirikale gwe woli leero yaliwo emyaka 2 emabega naye bwe yafuna ebisago n'agenda mu ddwaliro okujjanjabibwa bw'ava mu ddwaliro okujjanjabibwa alina okugenda mu kyayita refresher course oba alina okugenda okuddamu okukola ki okutendekebwa ate asobole okudda mu ddwaniro. Kakati bano abantu emirundi egisinga ojja kwesanga nga nabo baaliyo nga ggwe b'olowooza bw'oli. Ffenna mu nnimiro ya Kristo tuli kyekimu. Stage ze tuliko zezikola ki zezitwawula. Nkugambye omulwadde ayinza okuba nga yali mu lutalo gye yafunira ekisago n'akola ki gwe ate mu lutalo gye waakayingira olaba oli waki olaba oli w'amaanyi nnyo. So kya buvunaanyizibwa nnyo nga tutambula mu mulimu guno gwe tuliko ogw'amaanyi okufuba okulaba nga tukwatagana, okufuba okulaba nga bannaffe abalumizibbwa, bannaffe abafunye obubenje, bannaffe abaddiridde mu kukkiriza, bannaffe abafunye ebizibu ebitali bimu si musango ate si kyekyamaanyi kubanga leero oyimiridde naye tomanyi oba n'enkyo naaba okyakoze eki oba okyayimiridde nga bano boolaba kati bookola ki booyisaamu amaaso. Mirundi egisinga bannaffe bangi abayingidde ekkanisa toyagala nakuwulira kyakola ki kyagamba gwe oli mwana muto wakakola ki wakayingira ffe tubadde muno emyaka n'ebisiibo tumanyi byonna kubanga akyali mu ssomero ng'olaba wakola ki. Naye njagala oleme kwerabira nti leero bwe nkukwata ne nkubuuza gwe eyamala yunivasite ali mu ofiisi akola ne nkubuuza ebibuuzo oba ne nkuba ekibuuzo kya esifuddemu kituula kiyinza okukuba naye nga wakikola ki wakituula dda n'okiyita naye leero kuba wayiseewo emyaka kijja kukola ki kijja kukuba. Oli gw'olowooza nti talina kyasobola nti talina kyamanyi ye kyabadde asomerera ali mu S3 S4 era ekibuuzo bw'anaakifuna ajja kukikola ki ajja kukiyita. So ffenna Katonda atuteeka watuteeka okutuyigiririzaawo okutuzimbiraawo ate okusobola okututuusa mu ggye lye lino tusobole okugenda okubeera abalwanyi abalungi, abalwanyi ab'amaanyi, abalwanyi abeesigwa. Njagala otunuulire Mukama waffe Yesu Kristo mwennyini bw'agenda mu lusuku Getsemani n'okutuukira ddala ku musaalaba. Singa Kristo yali teyabangulibwa, singa yali teyayigirizibwa okuva nga muto, mujjukire era ekitabo ekitukuvu kigamba nti ku myaka 12 n'agenda n'ababulako mu yeekaalu nga bwe yali ki enkola ye kuva buto nga nkola ye okutuula okuwuliriza okuyigirizibwa abaki abasomesa oba abakulu mu kukkiriza. Singa Yesu teyafuna kutegekebwa kuno wadde nga tukkiriza nti yali Katonda naye jjukira ebyandikwa bigamba nti yali Katonda nga bwe yali omuntu, verily human, verily divine. Singa teyafuna okuyigirizibwa kuno oluusi Getsemani teyandisomose. Gwe nange okimanyi nti Getsemani olugero lw'obulokozi final events wezikola ki wezitandikira. Nandibaddewa oba wandibaddewa essomero kkulu nnyo mu bulamu bwaffe ng'Abakristaayo kubanga essomero lye lituteekateeka okugenda mu lutalo okulwana olutalo obulungi. Buli bw'omala okutendekebwa olw'omala okuyita mu ssomero n'omala okuyiga ekigambo kya Mukama kyo ne kikubeeramu ne kikutuulamu era n'omanya kyagamba ku kino n'ekyagamba ku nsonga endala, obuvunaanyizibwa bwo izikufuluma okutandika okuwangula emyoyo ku lw'obwakabaka. Kubanga ekyampisa oba ekyakuyisa mu kukkiriza kuno si kujjuza ntebe. Ekyampisa oba ekyakuyisa mu kukkiriza kuno okugaziya obwakabaka bwa Katonda ku nsi. Kale nno njagala nkubuliriye ekyewuunyisa kimu.
Katonda ekyamukkirizisa gwe ofune omulimu ogwo gw'ofunye oba gwe weewaana nagwo oba gw'olowooza nti gwa kitalo nnyo si kufuna ssente. Ekyakuteesa awo ly'eddwaniro lye yakuteekamu, lwe lutalo lwe yakola ki, lwe yakuwa. Bameka abawulidde ku kigambo kya Katonda ku mulimu gy'oli? Eggulo twadde tutunula ne tugamba kigambo kya Katonda nkuba etonnyera buli omu. Ne tugamba ekigambo kya Katonda kiringa ng'omusulo gugwa n'obukkakkamu. Naye abangi ku ffe ku mirimu gye tuwangaalira abantu bagamba omusajja oyo muzibu nnyo yasinga ttabbo ku nsi kuno. Kakati bw'obeera bw'otyo otuukiriza mulamwa ogwakuyisa mu kukkiriza kuno oba oyongera kusaasaanya? Twayitibwa mu ggye lya Kristo n'atutendeka n'atuwa ebikola n'atuyikwipinga n'ekigambo kye tusobole okugenda okukola ki, okuwangula emyoyo ku lulwe. Bw'obanga wali wabeerako mu magye oba ng'oyizeeko ebyamagye si ggwe asalawo wajja oyagala okgenda, si ggwe eyeerowooleza. Okugenda oba obutagenda is not an option. Bwe bagamba nti kati leero tugenda wano, kiba kyekyo, ng'omulimu gwo kukola ki, kugenda. Ng'ekkanisa tulina omulamwa gwaffe ogw'emyaka 5 ffenna gwe tumanyi nti I will do what? I will go. Ng'abasirikale ba Kristo, ng'abasirikale mu ggye lino erya Mukama, obuvunaanyizibwa waffe kugamba nti no we shall do what? We shall go. Mu butale gye tukeera leero okukola emirimu gyaffe ogendera ku I will go okubuulira ki? Enjiri. I will go okuwangula emyoyo ku lwa Kristo. Mu office gye tugenda okutuula olwaleero ogendera ku mulamwa gwa I will go, nja kugenda okuwangula emyoyo ku lw'obwakabaka. Mu malimiro, mu mafaamu gye tugenda, buli omu gy'agenda okutuukiriza emirimu gye gino emirala gy'alina, tugenda n'omulamu omukulu gwa kugenda kuwangula myoyo ku lwaki? Ku lwa Kristo. Okuweereza Mukama ge magoba amangi. Buli bw'oweereza Mukama tewejjusa, buli bw'oweereza Mukama tofiirwa. Atuyise okwegatta ku kibiina kino ekinene, ku ggye lye okugenda okubuulira ekigambo kye. Mulimu bye tufunamu bingi. Omuntu ategedde Katonda ne kyayagala okuva mu kigambo kye agenda kubeera n'obulamu obweyagaza, obulamu obulungi, obulamu obutaliimu ndwadde nnyingi, obulamu obutaliimu kweraliikirira kungi, kubanga tumanyi buli kimu kiri mu mikono gye era buli kimu yamanyi ekirungi ekisinga okubeera gye tuli. Omuntu atendekeddwa mu ggye lya Kristo lino agenda kumanya nti ensi ne bw'emukyawa, ensi ne bw'efuuka eri, ensi ne bw'etabanguka, ku nkomerero ya byonna muwanguzi, ku nkomerero ya byonna agenda kufuna essanyu ery'olubeerera, essanyu eritaggwaawo. Gano gonna magoba agali mu kutendekebwa mu ggye lino erya Kristo, mu ggye lya Mukama waffe. Okusaba kwange gy'oli, okusaba gyendi, nga bwe twakkiriza okuyitibwa kuno okujja mu ssomero era n'atusomesa n'atuyigiriza, akyatuyigiriza okuva mu kigambo kye, naye ate okuyitibwa okusinga obukulu gye tuli kwe kuyitibwa okw'okuyingira okwewandiisa mu ggye lye, tusobole okugenda okuvuba bangi ate bayingire mu kisibo kye, kubanga yagamba nti yatuyita okutufuula abavubi baki, okutufuula abavubi b'abantu. Nga tuwumbawumba ekyokuyiga kyaffe ekyokumakya ga leero, ngenda kusaba tusomere akanyiriri akalala mu Samwiri ekyokubiri era essuula ey'okutaano, naye tugenda kusoma akanyiriri aka 25. Awo Dawudi n'akola bw'atyo nga Mukama bwe yamulagira, era n'atta Abafirisuuti
okuva e Geba okutuusa e Gezeri. Kyenjagadde okujja mu lunyiriri luno ekinyusi kyalwo, awo Dawudi n'akola bw'atyo nga Mukama bwe yamulagira. Ng'Abakristaayo engeri yokka gye tusobola okuwangula olutalo luno yakuwuliriza Katonda waffe. Kuwuliriza Katonda waffe kyakola ki? Kyatugamba. Dawudi yawuliriza Mukama, era bwe yawuliriza Mukama yawangula olutalo, n'atta Abafirisuuti bangi. Mukama atuyisa, atuwadde omukisa, njagala tugutwale ng'omukisa gw'atuwadde okubeera mu ggye lye, okubeera abasirikale be. Okubeera abasirikale ba Mukama kututeekako obuvunaanyizibwa obw'amaanyi ku mirimu gyaffe gye tukolera, mu maka gaffe, abantu be tuwangaala nabo, mikwano gyaffe, abantu bonna, balirwana baffe. Eyo yonna nnimiro ya Mukama Katonda gy'atuyiseemu okubeera abakozi, okubeera abasirikale, okusobola okulwana, okulaba nga tuwangula emyoyo mingi ku lulwe. Obwakabaka bwe tebugenda kusobola kujja ng'enjiri eno ey'obwakabaka tennabuulirwa mu busonda bwonna obw'ensi. Ekyo kigenda kukolebwa nga ggwe nange twegattidde wamu ng'abo baayise okubeera mu ggye lye, okutambuza omulimu gwe, okukola omulimu guno, okugutuusa ku nkomekerero yaalyo. Okusaba kwange gy'oli gye ndi olwaleero, twewandiise mu ggye lya Yesu lino. Abasinga ku ffe ejje tulyewala, tumaze okusoma, oluusi ndowooza tulina na PhD, naye era tuganye okukola ki? Obadde mu kkanisa emyaka n'ebisiibo, buli lesoni ejja ogisomye ogiyize, Bayibuli ogimanyi, naye oganye okufuluma, oganye okwegatta ku ggye lya Katonda, okufuluma okubuulira ekigambo kye eri ensi eno ezikirira eggwaawo. Buvunaanyizibwa bwange, buvunaanyizibwa bwo, nga tufuluma olwaleero tugende tukole omulimu ogwo ogwatuyitibwa okujja okwegatta ku kisibo kino ekinene. Kusabira emikisa n'obuwanguzi mu lunaku luno ng'ofulumye, akulembere ebigere byo, akulembere amagenda go, akulembere amadda go, akuwa emikisa mu mirimu gy'ogenda okutuusako emikono gyo kuba Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Kale katwebaze. Katonda ffe omulungi atwagala ennyo, ate kibadde kirungi enkyene ey'olwaleero bw'oyongedde okutuyigiriza, bw'oyongedde okutujjukiza, bw'oyongedde okutubikkula amaaso, okujjukira ogwo omulimu omunene gwe watukwasa, omulimu ogwo okusinziira ku mulimu ogwo ogwatuyitibwa okujja okwegatta ku kisibo kino. Kaakano tufulume enkyene ennungi ey'olwaleero nga tugenda okutuukiriza emirimu gyaffe, emirimu gy'emikono gyaffe. Tweteeka mu mikono gyo, otukulembere, otugabirire, otuwe emikisa, otwasise obwenyiwo, otwasise ekitangaala kyo Taata. Naye okusingira ddala otuwe obuvumu okwogera ku linnya lyo, otuwe obuvumu okulaga empisa yo mu bantu gye tugenda okutambulira. Bangi no bwe banaatulaba, bwe banaawulira bye twogera okuyita mu nnaku n'olwaleero, tubeere ba mukisa gye tuli. Ekigambo ekyo kibeere nga kibuuliddwa, okukkiriza kuno kwegattibweko bangi bannaffe abalala, n'oluvannyuma kaakawo osobole okujja otukulembera okuyita mu nnaku olwaleero. Otukuume eri obubenje, otukuume eri enkwennyingi ez'omubi, otukuume eri ababi abeetegese okutukola obubi okuyita mu nnaku n'olwaleero. Ate n'akawungeezi otukomyewo bulungi mu maka gaffe, otusiŋŋaanyise ne bannaffe be tugenda okulekawo nga tuli mirembe mirembe. Ate twesunga olunaku olw'enkya bwe tunadda mu maaso go okuwulira era okuyiga okuva mu kigambo kye ekitukuvu, olw'erinnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.